bwe ziri tuli mu Fangoni Forest ekire kikesezo olunaku olwaleero alien skin azemo kwata mu free phase n'endoozi abaana ba Nuupu basobola okuba ate nga bamwesonyiwa. Alien skin ayina ebigambo byasobodde okuba ate nga ateekawo. Alien skin abadde abuzeebuze mu ggwanga Uganda mu nsonga z'amawulire oluvannyuma luli aba Nuupu bamuyisaamu eggaali n'emuleka nga tali bulungi nnyo. Wadde ng'ekibinja kye kibayita Unruly ekimuyambako okulwana olutalo lwa social media bagezaako okulumba ejje lya Bobi Wine naye nga baba baliringa lya Isirairi toyinza ddirumba. Kati omukulu alien skin alina oluyimba baluyita Bwenzi yabadde ku interview emu n'asobola okuba ate nga ategeeza Bannauganda agamba alien skin yaganye omukisa Bobi Wine gwe yamuwa Bannauganda bamusaasire nga bomanyi nti omukulu ono baali bamwogerako ebintu bingi nti anywa enjaga biki byonna abajjukira embeera gye yalimu ensobi zazze ng'akola ne bagamba Bobi Wine n'avaayo n'ategeeza nti omulenzi ono bamuwe chance kubanga bangi abakoze ensobi ez'enjawulo. Bobi Wine yayogera bw'ati ku alien skin. Alien skin ogamba ono toto wa ghetto ono yakubwa ennyo. Yeah, I think he's a talented young man. Give him a chance. A deserving a chance. Fena tukula abamu twali babanda na nnyo kawo naye ensi yatuwa chance ne tetujajinga sinti wabulayo abatujajinga no abatujajinga baaliyo nene abatuwa chance nze gwolaba bampazi second chance nga obammeka bannange tu transforminga netukula bw'obeera omuto okola ng'omuto okula n'okola ng'omukulu so lwaki weewuunya ng'omuto akoze ng'omuto kiyinza okuba kiri acceptable sometimes naye it's good to give chance not to dismiss naddala kati ffe batoto ba ghetto oveeyo tebamanyi omwana wa ghetto ajjaawo tomanyi waka gyakulidde. Kitegedde Bobi Wine byategeeza Bannauganda nti omukulu ono bamuwe chance wadde wayinza okubaawo ensobi nnyingi z'akoze n'agamba mubeererewo era bangi nnyo bamuwagira ku lw'ensonga ezo basobola okuba ate nga beeyongera amagye mangi nnyo gasobola okuba ate nga alien skin bamuwagira. Kati alien skin ng'olutalo lwe lubadde lwakaggwa n'abaana ba Nuupu azzeemu n'azikwata mu free phase nga tukyanawo olutalo lwa David Lutalo. Alien skin agambye omukisa Bobi Wine gwe yampa sigwagala agwe Big Eye oba Ronald Mayinja ababoyaboya bayinza obutagitegeera naye nga chance ya Bobi Wine sigyetaaga anti sibeerangako mu Nuupu kati chance omuntu asinga ogyetaaga Ronald Mayinja Big Eye abo Bobi Wine anova straight n'agamba musonyiwe Ronald Mayinja anti kali nange nsabidde Mayinja kubanze saagala chance nange omukisa ogwo nengukwata nenguwa omuki agwetaaga ennyo okusinga nze ndi bulungi naye ndongo ngenda kugyewummulira kati chance eriwa chance ya mwezi gumu ogubulayo ate nga lwa baagala okubeerawo mpaka nayitawo ko buyisi nina gye nalinva ne ngamba waayi era nali mpise waliwo eyo ku 19 eyo mbazex niga bafeera nga bali ku mulyango awo ku Nuupu ono babongako kiki okitegeera buli muntu nagamba ensi self service kati gwe weeseera nange neteekako kali nti ze top 10 abamu kasooka ne kabanyiiza ate abamu kabanyumira paka bwenkoze kuba nasooka nakukeetuma nga sinnakola nno nnyo nga bamu balowooza mpaka bwe batuuse bo ne batandika okashtaginga nti top 10 kitegedde bwakomyewo bw'ati omukulu oyo abaddeko n'olutalo bingi nnyo byayogerera abantu b'Kamooki aba Nuupu waliwo byayogera olutalo lubadde lwakaggwa byebimu ku bigambo byayogera omukulu n'alien. Nze siridde mu kyoga kyolina omanya nti nze wemba ngeera nange mba ne konvoyi yange okitegeera negamba ati singa Bobi Wine tabaddeewo mbadde nja kujja ne kati Bobi Wine bw'anajjawo nze jjukira engeri gye mbanzizeemu ebaya kucankanya jakiti baba bajja kuteekawo embeera nti no bajja tandika okwogeraageranya olaba kati bageraagenya si mu meetingangako okitegedde Bobi Wine Kamooki nze ndiwe Makindi omanyi obanja kujja n'ekigali ky'e Makindi yeddogo yagambye abantu bampa ssente atomala n'agamba enale bampa ssente kimubanga abagamba nti no munkaayanira ate nte munninyisa levo nammwe sente nino mugamba enale muyampa ssente ale mwakunninyisa levo okulowooza nti munkaayanira ate temulaga no munkaayanira ate bukayanizi mwana yamani kwa dogo yagambye n'agamba Nuupu yampa ssente abalala tebabawa omala n'ava n'agamba enale muyakuwa ssente kitegeeza mugaso nnyo bwotyo kino kitebe kyange nga Fangoni Forest wabula sittabirya Nuupu mwana otegeera olaba kati kambagambe ekigambo kimwe nze bwe nali ngenda okukola bwe nali ngenda bwe bali Abitex bwe bali bategese Freedom City eyo
yangamba kati mwana twetaaga abantu mwana tugende tuteeko ku gundi tuleko ku Nuupu eyo singa omiitinga Kyagulanyi nemugamba sigera miitinga Bobi Wine kuba singa mu miitinga kati abantu bajja lowooza ati nonje abantu bajja kulowooza just nyamukozesa nze kuyisaawo show yange kuba kati olaba abalabe baba bagenda okukola show agende wa Pastor Bujinga agenda Pastor Bugembe negamba aya basi ya Alien Skin oyo agamba nti mwezi ogwa December wagera okuba atenga nnyuka endongo era agambye ayagala kukola ekibiina kye ekya Fangoni Forest akifuula ekyebyobufuzi agenda kifuula Fangoni Unity Platform. Fangoni Unity Platform. Kayinza okunyuka okuyimba ku bivu nesigala nga nsobola okuta music nga tonyinza okuba tisina show na gyondabako oba okuwumula byonna nga sikyafulumya music mupya nga ne ku bivu sikyalabika. Omutegedde ye mukulu oyo Alien Skin baba bwategeezeza waliwo omulenzi ennaku zino bamuyita Fiki Gaza Kamiliyoni mwadde oluyimba lwe bayita Banana bagamba ye mulenzi ayagala okuba atengaddira Alien Skin agamba oyo mulenzi yali mu Fangoni Forest era mutabani we tamuyinaako buzibu wadde n'akamu kisobola okuba ekituufu kuba nange waliwo abalowooza nti nabenza okumenyawo naye ng'ate nange nalimpisa byasegera naye ayisaawo mutabani wange vidiyo zonna tubange nfunayo kwate mwali era tubadde nga tuzubamuuko naye obululu munzi olowooza bwe muto naye kati ensi bw'otuuka n'okola ensi ekugabanya twali bangi tutandika okukola n'okolera ekawempe okolera emaki